si nsonga olina myaka emeka, si nsonga omaze ebbanga ki olokoka n'ogwa n'oyatula leero n'oddayo n'oggwamu amaanyi. Tugamba nti owooluganda Kristo akyakwagala. Ne bw'obanga obadde okyanywa nga walokoka naye nga gukulemesezza, obanga miini yekulemesezza, obanga ddogoti w'esigali eri kyakulemesezza, ng'otya okubisuula ebintu ebyo, ng'otya okubirekawo, nga bw'owulidde omuweereza wa Mukama bw'agambye enti bireete tujja kubyokya. Omanyi bamanyi okubatiisatiisa ne babagamba nti bw'ona akijjawo ekintu ekyo, enti bw'ona abyokya, enti bw'ona abiwaayo bigenda kutta, bigenda kukola bubi. Tugamba nti nedda, jangu Kristo yasinga okubeera ng'akwetaaga okusinga ggwe bw'omwetaaga. Kubanga agamba mu Yokaana 3:16 nti laba, yawaayo omwana w'omu yekka Kristo okubeera ng'atufiiririra. Omuntu w'atuukira okuweerayo omwana we aba akwagala. Kwe kwagala okwo kwe tuleese olwaleero okubagamba nti Kristo Katonda waffe abaagala nnyo. Luusi tujaguza ebintu bino naye nga tetubitegeera bulungi. Nga bwe tuli mu kiseera kino kye bayita ekya Lent period, abantu nga basiiba ne beeresa okulya ebintu ebimu.